mwe atoze bigambo tebyasobye dda. FBI ya America emaze n'emukwata Michael Katunji Mpeirwe. Munywanyi wa Muhoozi nfanfe nfiira bulago ate ng'ono wa PLU yali mujasi wa UPDF ne SFC n'awummuzibwa n'aweebwa omulimu mu PLU. Okuluva bamu omulimu mu PLU yatandika okukusa emmundu ng'azijja e Uganda ng'azitwala mu mawanga g'ebweru n'ebidagaladagala ng'abiyingiza mu America. Kati America yavaayo n'egamba omusajja ono emwagala omwaka oguwedde n'emuyisako ekibaluwa ekimunoonya ne yeekweka. Ne bagamba Uganda mutuwe omusajja oyo mujali tumwetaaga ne bagaana. Kati America n'endekako FBI n'etandika okuyiga Michael Katunji. FBI n'ejja wano omukyama nga Museveni tamanyi. Batandika okukola emirimu gyabwe nga banoonya omusajja oyo aganya oba mukutte bamukabye. Jukira badde atwala emmundu embi ez'okulwanyisa eyo mu South America n'ebitundu bya America ebirala nga mwe muva ba terrorist abatawaanya eggwanga lya America mbu era nga abaguza enjaga ne cocaine abatamiza abajjako obwongo ne balumba eggwanga lya America ne balikolako obutojju. Era bakigambibwa mbu abadde awa omwami ono emmundu ezo Muhoozi Kainerugaba gwaja bagidde dda. Oyo yennyini oyo FBI yemukabye. Omanyi FBI ebintu ebikola mu ebikola eri smart nnyo. Bamukabye bamuteka mu mmotoka yaabwe ne bamukulubeesa paka ku poliisi ekibuli wali yenoonyereza. Kati ku poliisi wajjiddwa n'atwalibwa mu kkooti. Ng'era ekimutwasiza mu kkooti America eyagala kumutwala waabwe bamuvunaane emisango gy'abadde atuusa ku Bamerica. America bwe kufuna bakuvunaanira wammwe ekutwalira gye wajjiza emisango. Katono bamusimbye mu kkooti. America so okufuna olukusa olumutwala ng'eyise mu mateeka mu bulungi ebagambe ffe omuntu waffe tumwagala. Tumubawadde ne tumwagala. Process emufulumya tumwagala mu ddakiika mpawo kaaga. Era n'asimbiddwa mu kkooti y'omulamuzi wa Buganda Road. Omulamuzi n'amusindika eluzira. America soketeeketeeke engeri gyegenda okumutwala okumujja kuno okumutwala avunaaniwe emisango gy'azizza ku Bamerica. Yoyo Katunji munywanyi wa Muhoozi Kainerugaba nfanfe ow'oku Lusegere era nga kigambibwa mbu emmundu n'ebidagaladagala byabadde atwala ayingiza mu America mbu Muhoozi abadde abimuwa babadde bakolagana. Kati America yeesose n'ekwata ono gwabadde batuma. Kati eyagala abadde atuma oba muntegeera bulungi yeesose n'ejjawo gwabadde batuma emukutte emufunye eyongeza ku bujulizi bwerina. Kati eno ne abadde atuma abadde amuwa emmundu abadde amuwa cocaine okumutwala mu America. Golozani addako Muhoozi Kainerugaba yabadde atuma olimbu. Kati America kyose nefuna ono ali Muhoozi anaddukirawa. Lwaki ebintu bino biri mu kwapeninga mangu? Lwaki ebintu bino biri mu kutuukawo mangu? Gwe abasajja America baveeko nagamba basobola okulaga nno bakuwagira nti no bali wamu naawe n'abasajja abo kumbe bakusensera. Ojjukira omusajja gwe basindika jjabewo mu kulayira kwa Museveni munnamagye omukambwe yawummula twali kwongera kwa Ssesinga State House kikyali batunoonya Museveni tuyitawa tuwe wangu abajja asesi tugenda kutambula bita gwongolooza bakwano boso bali mu kusoma kati bano babamaze. Katunji wadde yekwese ebbanga ddene nno yoyo yaliwaayo SFC yaliwaayo PDF oyo munene ne babivaamu ne batandika omulimu gw'okukusa emmundu ne bagenda batawaanya America. Kale mutawaanya mutya mu America mwe? Boyi wange bamukabye, boyi wange bamulina. Gwe FBI zwano nebeerawo ebbanga neeketta Muhoozi neeketta Katunji ne bamunoonya. Olaba FBI badde wano nga buli wamu weeri nga bo basiriisa bakola emirimu gyabwe mu mpola bano beeyita bagezi so kumbe bamunoonya bagenda kumufuna. Bamaze ne bamufuna ne mukamaawe ne bagamba eyo ne yali mukola effuji yagalawo zi radio station ne zi TV ali kujja bagidde. Jukira zalina kuza mwezi zali 11 omwezi gwali gwa 8 omwaka oguwedde 2025 America yasize ekiwandiiko ba ekiragiro ng'eragira nti Katunji akwatibwe
Oshagedde nti kubanga mutemu kubanga mukukusuwa biragala America tekolagana biragala kuwunza abaana baabwe tekolagana na mundu ze muwa bakatero ba mu Mexico ona badda akwate mundu nazijja wano nazitwalira ebina bya bakatero ebiri mu Mexico nenjaga kati bile ebinya bya bakatero mu Mexico ne bitwala ebyo ne bikukusa ne biyingiza mu America kati gobadde batuma katungi yono oshagedde gamizi gwali mwaka guwedde America yesize nti ona akwatwe wanted in US over cocaine arms deals Dele monta gure lya kolachi lya fulumia omwaka oguwedde kakati olwalero dele monta bajigaddewo olunaku lwennyini lwebakutte katungi nga dele monta nokola egulire nebikwata ku katungi dele monta ne bajiggalawo banayogana mule kumanya mazima era eno story batwe mu diversion penali tujiriko penna tuli mu birabagado dele moneta penna tuli mu bali ku kafeero abana bakafeero bino bya babiteese batuvuge bwe bati bashagedde tume okufokasinga maaso nti muhozi sawe ndaba munona America bwe kwata omuntu gobadde okolagana naye gobadde otuma ebeno nagwe gwaddako eba egenda kwongera bata dots egate dots aganya wa America bagenda na muhozi ensi tejja kutegeera mujja ku muhozi bamunonye ali mu America ono babalaze process nabalaga tuyita mu process ne balina gwe baagala kati gwe baagala kensonga yaki yakoze diversion zino atubuzeebuze tumema masiga fe kugatekayo ku mboozi ya munywanyi we gwabaddawe mundu nebyokulwanyisa nenjaga ne cocaine ebiragalagala bagende bawuza bana bo mu America Trump yagamba buli akola ekintu ekyo ngoyingize ebiragalagala mu America okuwuza abana bafu okubafuula bazolo nja kufafagana nawe yatandika na Maduro yarawereze bidagala mu America bamukabali mu America bagenda mu State House bazuzu ne bamuna president bamukunguza paka mu America kati ono ye katungi baze diplomatically ne bagafe tujja kumunonya gataliwo fe tujja kumunonya mu musirike bamunoza paka bamufunye kati nga Museveni kyana kyakola Muhozi kyana kyakola already bamufunye ne bamutwala ku police ne bamutwala mu kooti ebiwaniko bakala kumutwala uyo bayise mu diplomatic process oshtegede ne walo gwatagenda okita mu diplomatic process yo yabaddamu emundu ezo abaddamu wa cocaine oyo tewali kuita mu diplomatic process bagenda kumuna nabo bati wasulo baluzira oba wali bunga bakwate kinene kyawanga oba naba ku SFC oba mu State House natafenga ye kukumi eyo baja kujja wakabe kinene kyawanga bakitwala kati ye answer eddako jagala ulize bino bigambo bulungi ogenda kumanya ntino Muhozi sayo naba munona guno omusango bubango bado goberera mu America bwato bwaba asoka gobadde okulagana naye namujja mu kifaananyi naye nafuna investigation nazongera nagata dots bulungi na kunona kati sawe na Muhozi bandu soko olye bino obudda batadde mu diversion smart tujja ko media station nga tebaga tulabe mawulire gano amawulire manene gulire dene ne tewali wadde focus fenati bagada wen TV abana bakafero bonna fena masogale yo ne wali eno story waguga wulira bino. This is a good breaking news gano gosirinze na budde kucha we mali dokolera research bwenti wenjagalo dikuwera kati gwe munagana kusabe kintu aki sharing a video eno obudde bugenda okucha ng'abana Uganda eggulu lino lyabatuuseeko dda baseba ne banyabo mubadde mumanyi ensonga lwaki Muhozi yajjeeko NTV ne station zaayo n'olupapula lwa Daily Monitor wuliriza nze kandikwe wadde nga yazijjeeko Muhozi yajjeeko NTV ne station zaayo n'olupapula lwa Daily Monitor kubanga bebokka ababadde bagenda ofulumya eggulu lino ngate Muhozi tayagala mulitegeere ng'alina okujjako zino station ekisooka zikolenga diversion obute mwenna mufokasinge kwekyo muleme kunoonya ggulu lino ditegeera ng'ayagala akozesa ejjinja limu akuba ebinyonyi bibiri kyabakulemu diversion temusobodde kunoonya ggulire lino ate eyali bawadde eggulire naye amugje ku mpewo walitegedde uliriza gwe sharinga mafia wa Muhozi abadde amukolera emirimu gye ejjokukusenjaga n'ebyokulwanyisa gwe bayita katungi bamunywedde dda azini bamukutte dda
omukulu oyo ali mu kabinja kaba Cartel aba Mexico bali bakanganga America beri mu kunoonya mu nsi yonna ebafeffetta yonna gye beekwese n'abadde mu Uganda emukoze eki emukimye kategera akantu ako banna Uganda musabe wallahi Allah ajja kwanukula okusaba kwaffe omukazi gwe Matembo omulaba yavaayo n'agamba Muhoozi okwata abantu ojjanga n'onkwata Katonda wange kyali kutuusaako ojja kiraba abasajja Abamerika be bantu abasobola okujja ne bakwata neighbawo naye nga baagala gwe naye ne basooka twala neighbawo nga baagala neighba kumuggyako information ekakasa eno gye balina ekyaba gye bakwate bagambe bamukutte nga bamukwatidde ensonga ezeekuusa ku byakwasa neighbawe kati bwe babanga Katungi abaddemu abo bamafiya abanoonyezebwa n'abanga yakwatiddwa kyangu nnyo okeera enkya ne bakimani mafiya wa Katungi baga nti abamututte nti kiki anti Katungi gwe bakwata abadde akolagana naye baye abadde boosi we yamutaagizza dda era Muhoozi we yamaze okulaba nga eryeggulo eriyiseewo n'abaako ng'alaba liriikiza abantu balitegedde tunuulira twite eno eri wano wansi byatandise okujejemba musimanyi akolaganye n'abali mu UK simanyi ne mu Europe musimanyi bali mu kwogerezeganya bazzeeko NTV kyaddafa tekyakoze ekyeggulo obutategereka twalitegedde dda litambuze tuwanika emikono mu bbanga bannayuganda tusabe twegayire omutonzi waffe Amerika ekime boosi wa Katungi bannange tuyinza ddisoma tutya nga bwe twasomye erya Katungi kyabange Muhoozi bamututte nti kiki anti ensonga ezimukwasiza ziikuusiza ddala kuzakwasa Katungi gwabadde akola naye kisobokera ddala taliimu lukwata naawe ekisooka si pulezidenti nti aliko obukwakulizo bungi obuyina okuyitibwamu mukwata ate Amerika gwe yeetaga ne waba pulezidenti wa Venezuela yamukima dda n'emutwala Venezuela egenda mu maaso gwe baagala yabakulembera dikiteta baamubajjako dda oba okitegeera kati ono talina kyali ate anti munaye oyo Jeno aliwa his DNA Jeno. He's not a professional Jeno, but DNA Jeno. Olw'ensonga ndi mutabani we wagaba ebitiibwa kategeddako ebyo nabo babigamba Abamerika mbu Jeno Muhoozi ng'ajejemba nnyo ng'abuukira nnyo ng'atwitinga nnyo wamuwuliddeko ng'ekyalina kyakyogerako ekya Katungi ali mu bagamba abatake bamutuuka ku Mande nga temunnampa lumbuye simanyi buli ali muno nga talina byogera ngenda kumukwata gwe tokimanyi nti kimenya bateeka okubeera mu nsi nga talina byogera niwe baba bakwate lumbuye banga tebamukwadde olina obbakwata bw'oba oli wa immigration gwe tolina department mu otakola immigration ogwo mulimu gwa immigration si gwa CDF oba okitegeera naye ne gwali badde mulimu gwo muntu abatalina byogera nga bali mu nsi gye balimu bakwatibwa kyo kiri mu nsi yonna kati kyogala bakuwa lumbuye ng'obaleka nga babeera mu nsi yaffe mu bumenyi bw'amateeka kubanga bakwadde lumbuye lumbuye abakolanga omusingo kuba ali mu nsi yaffe mu bumenyi bw'amateeka ebyo byonna ababuzaabuza lwaki tayogera ku kya Katungi gwe bakutte Muhoozi yogera Katungi gwe bakutte abadde akukolera ssebo mwogereko lwaki tomwogerako eryo nga tonalitwitinga tambuza video saawa yonna twandizina ku mazina ag'ekisaanyi ag'ekisododo wawula ekiwato wawula eddoboozi engoma muzaanike ziyitemu omusana endongo muzireege ebivuga essaawa na bigenda fulumizibwa mu mayumba g'abantu bakube embuutu bazina amaseba binuka amasege paka ku makya ndowooza owulidde ebyo biwulidde bulungi Katungi Michael Mpeyire wa Muhoozi Kainerugaba omusajja we embagubagu gwabadde asinga okuwaana gwabadde asinga okusuuta okitegeera bulungi nnyo online era nga zze ne munnayuganda avunaaniddwa gavumenti ya Amerika okubaana ne bagaba ebyokulwanisa ebiri ku mutendera gw'amagye eri obuyinja bw'abayaga mu ggwanga lya Mexico. Njagala nkulaga esitoola eno
ogirabe bulungi omanye Katungi gwe tugamba yani Katungi yoyo oshegede sokolire bino. Baniriza mwena abalaba vidiyo eno amanyi agange nze Trevor Online era nga nze ne Munnayuganda avunaaniddwa gavumenti ya Amerika ogw'okuba ku baana ne bagaba ebyokulwanisa ebiri ku mutendera gw'amagye eri obubinja bw'abayaga mu ggwanga lya Mexico. Okusinziira ku Daily Monitor afulumya amakya g'olunaku olwaleero, kiteeberezebwa nti munnamagye yawummula Lieutenant Michael Katungi Mpeirwe yeekobaana ne banne omwali Omubulugaali, Omunnakenya wamu n'Omutanzania ne batwala ebyokulwanisa eby'ekijaasi eri obubinja bw'abayaga naddala aka Jalisco New Generation Cartel CJNG, akamu ku bubinja obw'obulabe mu ggwanga lya Mexico. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa gavumenti ya Amerika, ebyokulwanisa ebyaweebwa abazigu bano bibalirirwamu obukadde bwa $58. Peter Dimitrov Michev, Omubulugaali, yakwatibwa ab'obuyinza mu kibuga Madrid mu ggwanga lya Spain ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka guno. Ate ye Omunnakenya Elisha Ojambo Asumo yakwatibwa mu kibuga Casablanca mu ggwanga lya Morocco olunaku lwe lumu. Ye munnansi wa Tanzania Subiro Osmond Mwapinga yakwatibwa ab'obuyinza mu Ghana bwe yali mu kibuga Accra ku lunaku lwe lumu ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna era yatwalibwa paka mu Amerika. Ye Mpeirwe Michael Katungi tannakwatibwa wabula okusinziira ku bbaluwa y'omuwaabi wa gavumenti ya Amerika mu Eastern District of Virginia, abawaabirwa baakuvunaanwa era bwe banaasingisibwa ekibonerezo kya kusibwa wakati w'emyaka 10 ekitono oba okusibwa obulamu bwabwe bwonna. Olidde bulungi oyo gwe tukugamba. Kati ery'eggulire lyafuluma gambe nga 11 ogw'omunaana 2025. Otegedde bulungi akati olwaleero ne bamubase. Jukira abo bonna banne bawulidde bakolagana nabo bibadde batambuza omulimu nga naye abawe ebyokulwanyisa ali wano. Abo ebyokulwanyisa ali wano. Kati banne bonna badde akolagana nabo bonna FBI yabakwata dda. Gwe badde bakyakwese bano nga balowooza bakweka nnyo. So FBI ngezi bode ngezi omuntu ne bwomukweka otya bo bamufuna omunoonya yonna gy'abaali ne bamukaba. Kati boyi wange bamukufunye bamufunye boyi oyo bamufunye omulengera Katungiri oli mulengedde oyo ono gyawunye dda bigwera mu muhoozi kyekitalo wekiri bigwera mu muhoozi era ono bwasimbiddwa mu kooti y'omulamuzi bamusomedde emisango era ng'emisango gino bagimusomedde tewali kwewozaako bino bigwera mu Amerika si wano kuba emisango yagiza mu Amerika era wano bamusomedde naye nga alina okutikkibwa agende mu Amerika nga banne bonna batikkiddwa owe Tanzania owawa bonna baatikkibwa ddala bali mu US balinzo nabadde abalwisa soko eri emisango gye bamusomedde mu kooti. Juka Ramadan. Then I left for the respondent. Thank you, Your Worship. Particularly the counts are conspiracy to distribute and possess contains conspiracy to distribute and possess with intent to distribute 5 kilograms or more of cocaine, knowing intending and having reasonable cause to believe gwe bw'otunula mu kooti olaba ki abapiero yo balaba basazeeko kooti abapiero yo balaba basazeeko kooti waliyo Kabanda olaba bona Piero yu olaba bona abo bali awo Piero yu guno gye guggwera mu muhoozi olaba Kabanda olaba Piero yu bonna bachairman bonna bali awo ku muntu waabwe Mpeirwe tegeeza abadde amutuma ye mukama waabwe US bweto bwekola ebyayo no bamumaze ddali wulira that it would be unlawfully imported into the United States.
the other count of which is stated to be prosecuted for the United States. It's conspiracy to possess firearms, including a machine gun and destructive device, in furtherance with drug trafficking crime. Lastly, conspiracy provide material support or resources, or resources to a designated foreign terrorist organization. This extradition request is premised on the 1988 UN Convention, 1988 UN Convention against illicit traffic. Is premised on the 1988 UN Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. And psychotropic substances to form the instruments thereunder. It's the Extradition Act. And of arrest for apprehension of the respondent here before this court. The proceedings for surrender to the is requested. The court, for the warrant of arrest, was issued to facilitate his production before court for purposes of commencing extradition proceedings. The respondent has hereto objected to the extradition, and this requires the prosecution to file an application for extradition. Counsel for the respondent has prayed that court releases the applicant on bail. I am unable to release the respondent on bail as there are no sureties presented and the bail guidelines have not been followed to enable this application. In the premises, therefore, I hereby remand the respondent and order the prosecution to file and serve a formal application for extradition by 1st of July 2026. So let's get the other dates for when, how much time you need to respond and how much the state needs to return. Oyide kyenkugambye nti ekibaleetesezza mu kkooti kuteekateeka bamutwala bata mu US to file an application for extradition. Mukwata bamutwale bagadde babikole batu nengera basobola okutwala nayo teriiwo kati gwe baddako okulonda tebijja kubina okubaawo oye bajja kutwala kutwala shawa ng'owulidde to file an application for extradition. Bamutwale awoleze ejjaze emisango wano tewali bagenda muwaako obujulizi balina omuwaako obujulizi bali mu US. Katungi maana bamumaze umuhozi bino byonna byakola ali mu kuteekamu zi diversion tubeere confused tume okulaba kikijja boy bamunona very soon gweteeka waago amaaso gateeke mu kkubo ekijja si muntu wano wempulidde extradition linda